Kadama TV kojja mate waliwo ka video akatambula akalaga omuwala ng'ali bwereere. Tukalina wano tujja kasukumira omuntu yenna anaaba akeetaaze tetusobodde kateeka ku YouTube kubeera nga YouTube teyagala video ziraga bukunya bw'abantu. Omuwala oyo waliwo omuntu amukwata ka video ng'ali mu nnyumba, zirabika kalina zeeriraanye oba ennyumba zino zeeriraanye, nga omuwala ali mu ddirisa n'ono amukwata ali mu ddirisa ng'ali bwereere. Okusinziira omuwala ebigambo by'ayogera, owulira ng'ebigambo tebikwatagana, kandi wano bansobola okapuleyingako katono mubeere nga mumuwulira. Ka video muwuliddeko ebintonto ebitonotono awo Kadama byabadde agamba, naye nga kye mulina okumanya nti vidiyo eno kimanyi bangi abaagirabye, waliwo n'abatannagiraba. Ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Kaakati okusinziira omuwala ono ebintu byayogera, endako katuwulire katono. Omuwulidde akantu ako akaziye emabega. Kakati vidiyo eyo omuwala ayogeraku nti baakutte, waliwo eyabadde akwata era bagamba nti balina ebifaananyi oba balina vidiyo nga omuwala oyo yabadde yeebase n'Omuwarabu oba yabadde yeebase ne boosi oba mu nnyumba yaabwe. Obyogera kugamba owulira nti baamukutte n'omuntu nga yeebase naye. Tubagamba nnyo nti abakazi bano Abawarabu nabo balina ebikoosi byabwe. Baddeeyo ne banyumya ne bagamba naye mwegendereze, abaddugavu bano batwagalira abasajja. Abawarabu abo nabo balina nga bw'onogamba nti ebintu by'Ekiganda ne tugamba ebintu by'Ekiwarabu, ayinza okuwenza. Omukyala ono engeri gy'anyumyamu alaga nti nno waliwo eyamukutte oba baamukutte oba bagamba nti abadde ayina Omuwarabu gw'ayagala mu nnyumba eyo. Tetumanyi oba kituufu oba si kituufu, kuba omutwe gwe bw'oba owulira ebintu byayogera tebikwatagana. Olaba nga yatabuse omutwe, agamba ava Uganda. Omuntu yenna amanyi omuwala oyo, abalabye ku vidiyo eyo nga mwagirabyeko, tusaba mutukontakitinge tusobole okubeera nga tulaba engeri gye tufunamu famire ye. Omuwala ono akyankalanya omutwe. Vidiyo baazikutte naye ng'ab'eŋŋanda ze tebannafunika, naye abaalabye ka vidiyo ako ekifaananyi bwe mbeera simanyi ngeri gye nsobola kubeera nga nsikamu ekifaananyi kino. Ate twagegezezzaako okuggyayo feesi ye yokka naye nga tali bulungi, yeetaagisa okubeera nga afuna obuyambi. Nakugezaako okulaba nga oba nsobola okufuna ekifaananyi kye ekibadde kikyali ekizibu. Kandabe wano oba nsobola okifuna kyakuganye bulungi, kuba ebifaananyi byonna bye nfuna biraga nga ali bwereere, ate tusobola kuteekayo ekifaananyi kye nga ali bwereere. Mumuwulidde kibi nnyo ddala. Naye tusaba omuntu yenna yeerabye ku vidiyo eno ng'amanyi omuwala oyo atukontakitinga wano Kadama TV
twagala kubeera nga tugezaako connectinga ne family ye. Muwala muddugavu munenenene, ali bwereere, omuntu amukwata ali mu nnyumba eri opposite n'eddirisa omuwala oyo mwali. Kasooke tubeere nga tweyongera okubeera nga tunoonyereza ku nsonga eno, tugenda kubeera nga tweyongera okubeera nga tuwa information esinga awo.